Kuti abagala balungi abeekomera kusenga page 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Kaakati no olunaku olwaleero ekibuzo ekyambuuziddwa kyambuuza senga biki ebinfuula omuwala ajjudde, biki ebinfuula omukyala w'ebirooto by'omusajja wange. Nga twogera mu nsonga z'omu kisenge nja kuba nkola video but line gye yambuulizamu ekibuzo oba ekibuzo kino kyambuuziddwamu ensonga za mu kisenge. Biki omusajja byajja okutunira agambe nti bannange empooma. Ffe ng'abakazi of tulina challenge eyo ntusobola kumanya oba owooma oba towooma. Abakuliddeko be bamanya kiringa emmere yemala w'ogifumba. Reviews z'ofuna oba abantu kye boogera nga bamaze ogirya kyekikugambisa nti ewooma. Oba naawe kagirya n'ogamba naye empoomedde oba n'ogamba yadde babiwanye naye tubikoze eki tebiwoomye. Kaakati ekisooka ky'olina okubeera nakyo oba ky'olina okumanya kwe kubeera nga wasika. Okusika si kwokka kwe kuwoomesa. It's a combination of things. Era bye ngenda okumenya wano wansi. It's not only nti bw'osika enfuli ng'oba okimaze. Enfuli zino zikuyambako nti zongera ku sensitivity yo oba ku bwagazi bwo. Andi buli bw'obeera ng'olina obwagazi bungi obeera ojja kukola ekintu ekiri mu kisenge. Kati ngenda kuwa example. Omukazi nga bali kuzina nga toyagala. Okimanyi nti oteekawo buteeso oli atuusa omukolo kubanga oba tokiriimu. Naye omusajja waba akuzina nga naawe oyagala. Naawe oteekamu amaanyi kubanga okola ki oyagala. Kugamba ekintu ne kibeera nga kijja kunyuma. Ekyokubiri. N'ekirala nabagamba enfuli ziyambako okukuuma ebbugumu mu mana ebyo byonna nabisomesaako dda. N'ekirala kye tuleze okutunuulirako okubeera ng'olina amazzi ng'emmana yo tekala. Amazzi naddala gamuseereza ensonga nkulu nnyo. Kaakati ne gano agattaapu ebeera nga additional fuel ngambe nti kwongerezaako kintu kuggumira bw'oba ng'ogayina ate ekyo kiba kisuffunya mumpulira naye oba togayina si musango era okyasobolera ddala okuwoomera omusajja. Abakyala abamu mweraliikirira n'olowooza nti ago amazzi ge gakufuula omusuffu oba ge gakufuula omuwoomu. Mu butuufu n'otuuka ne mu kisenge n'obeera ng'ogamba siina mazzi naye ng'ogayina. Olina museereza omusajja asobola okuzina ng'emmana tekaze byebyo ebikufuula ow'enjawulo. Kubeera nga gwe tokala asobola okuzina n'amala ng'emmana tekaze. Abamu bakuzinamu ddakiika 3 4 emmana n'ekala ne gagaanira ddala n'aganoonya buli ango ne gagaana. Kakati ekyo ky'oba olina okulwanyisa. Kiri ekyagattaapu olina okuganoonya naye ate si gafiirako n'oba togafunye si musango era okyasobolera ddala okusigala ng'okola ki ng'owooma. Ekyokusatu okubeera ng'omanya okusikina naye ng'osikinira ddala mu ddoboozi eddungi. Eddoboozi lye twogerako lye tuyita ery'eggono. Mumpulira? Eddoboozi ery'eggono eririza okuyimisa omusajja. Naye olwo eddoboozi lye tukozesa ng'oli mulaavu. Nti osobola n'okwogera bwogeza ebigambo omuntu n'ayima obadde okimanyi ekyo ng'oyogera bwogezi. Kati teebereza ng'omusikinira omuyita erinnya lye wenna oli awo mu butuufu. Ojja kumwesanga nga ajjaga waawo omwana w'abendi baamutendeka ono kubanga oba omanyi ky'okola. Abamu musikina nga n'okusikina kw'omusikina temulimu yadde kawoowo. Mubikwata bukwate nti kaakati bw'otuuka ng'omuyita nti pizza ng'omuyita ebyo nga nebyokola just okoppa bikoppe kikole. Naye anyways abakyala nabo okusikina abasajja mutuyambeko. Saagala bakomerera nnyo nti kiva ku nzina ya musajja. Nammwe muteekemu amanyi tozina just fa kusongola busongozi nedda. Tabaala ebisenge by'emmana obeere ng'osobola okubimalayo omuntu abeere ng'asobola okusikina ekiriyo. Bw'oyiga okusikina manya nti nina okusikina mu ddoboozi bwe riti oba bwe riti. Eddoboozi erinyuma mwawula enduula eyaniriza omugenyi n'egoba omubbi. Wowe onzita omuntu ojja mukanga akasolo kagwe. Mbabuulira amazima Katonda kajja kugwa. Mukapepepe ajja gamba we basikinira mundeke munnange ajja kugamba kiki kino kye tuliko okitegeera naye kasita omulaga nti no oleekaana buleekaanyi abamu muleekaana banaye muleekaana omusajja n'atuuka oganze saagala mukazi asikina naye nga experience yafuna mbi n'omubuuza lwaki nti omukazi aleekaana okufa obufi ng'olinga gwotta bannange like mbeera confused. N'omubuuza nkulumya oba nti nedda tonnumya mukwano buwoomi bwa bunzita naye ng'aleekaana buleekaanyi nga bw'olaba omuntu waleekaana. Kwegamba olina okumanya eddoboozi ly'olina okusikiniramu, tune gy'olina okukozesa n'obukkakkamu bw'olina okukozesa.
obeeranga muyimbi oyimbira mu alto nokka n'oyongeza n'ogendako mu bass n'ovaayo eyo n'ogendako mu stereo nekireetera omusajja wo okubeera ng'agenda kunyumirwa okukuzina. Then ekirala kye tusobola okutunuulira kwe kubeera nga omanyi okunyoola ekiwato. Abakyala mulekerawo okwekwatibwa ensonyi, mulekerawo okwesaasira, mulekerawo okulowooza nti tosobola kutuula ku musajja. Oli munene oli mutini, it does not matter. Okyasobola okutuula ku mukiro ogwo n'onyoolerako ekiwato bulungi nnyo 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 nnyo. Teweetaaga genda mu ssomero, teweetaaga ng'ambe ntya, you don't need anything, you just need yourself and confidence. And practice makes perfect. Togenda kuva eri otandika kunyoola kiwato olwaleero obeere nga kyokoze kyekyo. Nedda. Ojja tandika mpola, ojja koleramu ensobi, ojja koowa ebigere mangu, obeere nga wakagutuulako n'eddakiika teweze omugambe nkooyo oveeyo, oddemu obigezeeko labe nti kati mpeza eddakiika olunaava ofuuke kafulungu osobola okumuzina mukwano n'omwogeza ennimi n'atuuka ku ntikko. Omusajja oyo omulaba, obwongo bw'abasajja obwongo bw'abantu buli awo tebutegeerekeka nnyo. Omuntu asobola okubeera nga gwe buli bw'onyoola ekiwato ekyo n'akituunira bati ye abina byafantasize nga byotasobola na kuimagininga nga bwe buwoomu bwe wabuva bwe busomi obwo buva n'awulira nga gwereeze gwonna gwonna guweddeyo ng'awulira fa obuwoomi bumutta nga gamba waawo omwana kyankola. Ekyo kyokka kyatunuulira. Olina okutuulako waggula omusajja n'akutunuulirako n'agaalaba fuudu. Ng'alaba emmere ye eri awo yeetooloola. Bino by'ebintu abasajja bye baagala era bye basinzirako n'agala bannange akaana kawala ako bannaye kawooma oba omuwala oyo oba ekiwala ekyo temukiŋŋambirako. Bijja kufuula omukyala ow'enjawulo, bijja kufuula omukyala omusufu mu kisenge. Ekirala obuyonjo. Obuyonjo nsonga nkulu nnyo 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 nnyo. Ekyo nzija nkiddiŋŋaana njija nkyogerako ne bagamba nti buli bw'obeera ng'oli mukyafu omusajja omutta apatayiti olina okubeera ng'oli muntu muyonjo. Mulekerawo okukola appointment n'abasajja nti tugenda kusisinkana n'ojja n'otandikirawo wakamufuna. Ne bw'akugwira ng'amaddo gamutta mugambe bebi nzikiriza nsooke neeyiweko otuzi. Ne bw'oba onaabye ng'ova waka oba owulira kijja kumanya. In fact tonaaba ng'ova waka, just put on deodorant, weekube ka deodorant ko bulungi, genda mu meeting onaabe. Kikkakkanya omutima gw'omuntu bw'akulaba ng'oyingidde mu kiyigo nga weeyiwako amazzi. Nabagamba abakyala otuuka okwegatta n'omusajja n'omala n'odda mu mpale gye wajjiddemu kyangu n'akapala akalala mu bbaaga yo kyekiraga obuyonjo bwo. Ogenza n'onaaba ate n'odda mu mpale enkyafu nedda mukwano. Kyekiraga obukyafu ekyo kyokka kyokka kijja kuleetera omusajja akulabye oyingidde mu kiyigo onaabye waawo tajja nakwesitala. Kyovala abantu abamu babeesitala n'aganze sisobola kugwa bbakuli oyingidde mu kiyigo n'atawulira yadde natuzzi tukaaba nti oba oli mu kutawaaza. It doesn't matter oba ofuse oba tofuse oba okoze egiri mikolo. Omanyi tugenda ne tugira nga tumaze okola emikolo giri emirala ne weesangula olusi epapula ne lisigalayo oba tishu n'asigalayo ate otukudde bulungi muyiga okutawaaza. Kakati n'ovaayo n'ojja mbu ate oyagala bakugwa ebbakuli. Mukwana apatayiti nga yagijjeewa naye musaasire ne bw'oba ggwe. Kugamba oba olina by'opicturingamu naye bw'amanya atawaaza n'awulira kiki ky'amazzi. Waawo wayonjo. Ayagala ajja kuyisayo olulimi ng'omutima gumuli wamu era nawe ojja kuba onyumira. Obuyonjo. Empale gy'oyambadde etukula oba wagyambala n'ogisulamu. WhatsApp. Obuyonjo kikulu nnyo nnyo nnyo. Ensonga esembayo ng'ate enkulu okwaniriza omusajja n'okumusiima ng'amaze okukuzina. Omukyala amanyi okwaniriza omukira mu mmana. Omukyala amanyi okusiima bba nga bamaze omutuusa ku ntikko. Naye tebakutuusiza ku ntikko naye nga bibakuzinye binyumye ye mukyala awooma. Asobola okugamba nti kulikayo munnange oba asobola okugamba nti nsanyusa okulaba bebi. Ebintu bino mubiraba. Mubiraba ng'ebyekikadde. Naye kambabuulire bw'osanga omuntu abitegeera ajja kwagala nnyo. Nga tuvudde ku bano abavubuka abato aba .com ng'ovudde ne ku bavubuka. Abavubuka bennyini gye bali nga bo bye baagala. Nga bye baagala. Kati gwe oyagala muno bitambuliza mu nkola ya kizungu. No gw'otambuliza mu nkola ya kizungu si muzungu Mufirika. But all in all zuula omuntu okyayagala. Kyekisinga obukulu. Bw'aba akyagala why not? Kikukosa kyomuga nti nsanyusa okulaba. Bannaye mbadde nkumiisinga. Bannange n'omuwaanako obugambo obulungi. Pwamaliza n'omugambo nange kulikayo ku lusozi gambalagala. Okooye nnyo ow'omukwano. Obiraba ng'ebyekikadde naye munnange.
ebyo bye biwangaaza abantu mu mukwano, bye biwangaaza omuntu ng'awulira ne bw'alaba ebisambi bya gundi alowooza kasita nnakiwange gy'ali eka ne yekkakkanya nga yakutamiira yakuwunga ng'amanyi nti by'omukoleye mu kisenge bibyo naye mwekka. Munzikirize enkoma wano Mukama abankuumira ate era abanjagalire temwera subscribing ate na subscribing aba subscribing eddamu bale kubanga mwekuumirako. Mbaagala nnyo 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 nga gye nkomeza. Musharing, mulayikinga abasharing nga mukola kya ttendo, abalayikinga ate mmwe simanya. Ayina ekibuuzo kiteeke mu comment section mba nkuddamu anytime. Then gwe ayina kyayagala okuwabula okwongerako comment section ebeera nzigule. Mukama abankuumira ate era abanjagalire. Yeah, yeah.